Ssaawa egenza okuwera emu ey'okumakya ng'akasozi Namirembe kakwatiridde abantu n'okusingira ddala abanekanekanidde mu Miteganswera okwetaba mu kusaba kw'okujjukira emyaka 31 egy'amatikkira ga Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ng'ali ku Namulondo. Ssaabasajja yatuuzibwa ku Namulondo e Naggalabi Buddo nga 31 Kasambula 1993. Ebigongo okuva mu gavumenti eya wakati, ab'ebitiibwa n'abantu ab'enjawulo buli omu mu kitiibwa kye batuuse mu budde ne bakkalira mu Zaamugula. Oluvannyuma ennyiriri z'abaweereza nga zikulembeddwamu Ssaabalabirizi Dr. Stephen Kazimba Mugalu ziyingidde Lutikko wakati mu nnyimba ezitendereza omutonzi. Ddiini wa Lutikko The Venerable Reverend Canon Jonathan Kisawuzi Ssaalongo yeebazizza Ssaabasajja olw'okusiima amatikkira ge gabeere e Namirembe ku Lutikko. Aga Ssaabasajja ag'omulundi ogwa-31 bweti bwetuukiridde. Mukama waffe yeebazibwe. Omubuulizi w'olunaku omulabirizi w'e Namirembe Moses Bbanja yeebazizza Katonda akuumye omuterege emyaka 31 ng'ali ku Namulondo newankubadde okusoomozebwa tekubuzeewo. Katonda ayinza byonna, tewali kitasoboka. Ebitayinzika eri abantu ye Katonda akola ki? Abiyinza. Mulaba Katonda embeera gye yatukolera nga tujaguza amatikkira gano, twali tulowooza nga tuteekateeka ti oba Beene tabeere mu ggwanga, Katonda n'akikola, Beene n'akomawo. Ekyo twebaza Katonda. Bbanja avumiridde abantu abakozesa obubi emikutu emigattabantu omuli n'okuweebuula ekitiibwa kya Namulondo. Tyobola empologoma ya Buganda bannanga abakoze bwe batyo mutukoze bubi nnyo 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 era musaana kwenenya. Lwaki mugenda nga musamwasamwa n'ebigambo bye mutategeera era ne mutalinaako mutwe n'amagulu? Mbasaba mufubenga nnyo okufuga omumwa. Omumwa bw'otogufuga ne gukutolokako oyinza okugwa mu nsobi n'okola ebitakusuubirwa. Bawonze Ssaabasajja eri Ddunda amuwangaaza era amuwa obulamu. Nnyo ku matikkira gano ag'omulundi ogwa-31 okubanga twebaza Katonda nga ne Ssaabasajja mwali. Mukama yeebazibwe. Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja mu bubaka bw'atisse Minisita wa Kampala Hajati Minsa Kabanda avumiridde nnyo abantu abakozesa obulwadde bwa bannaabwe okuggusa ebyabwe. Ti abantu lekeraawo kubanga twogerayogera ebintu ebiswaza obuswaza Obuganda. Tuberenga tetubalaatira mu bulwadde bwa muntu. Omuntu n'alwala oli n'akiteekamu ekirala. So twalibadde nga tugamba tusabe busabi omuntu mulwadde kuba ffenna tulwala. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ategeezezza nti oyo yenna agezaako okunafuya Obwakabaka atema ku lwa Namuganga. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe ankiddemu. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Gwekyo kyokola olaba kiyamba Obuganda kibunyweza oba kibwabuluzaamu? Akubiriza abantu okubeera obumu nga bwe banaasobola okunyweza n'okukuuma ekitiibwa kya Buganda n'ensi yaffe Uganda. Obumu bwe ntunula bwe nti ndaba amabala ag'enjawulo gonna weegali wano. Ekyo kye tusaana okukola. Ssaabasajja asiimye n'ayogerako eri Obuganda ng'abadde ku mutimbagano n'ategeeza nga bw'agenda ateerera wabula akyagoberera ebiragiro by'abasawo eby'obutabeera mu bantu. Twebaza abasawo olw'obujjanjabi ate era nga bakyatujjanjaba. Weewaawo obulamu bwaffe bweyongedde okutereera naye olw'embeera n'ebiragiro by'abasawo tetusobodde kubeegattako nga bwe gubeera bulijjo. Omutanda asibiridde abantu obubaka ng'abuyisizza mu lugero. Olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira bwezenkanya emyoyo. Olugero olwo lutuukiridde. Bulijjo tubakuutira okwegatta, okukuuma n'okussa ekitiibwa
mu nnono n'empisa zaffe. Wano omulabe w'ayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino. Embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etisaanidde. Tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Ensonga ey'okubiri, Kabaka alamula obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro, ye Kabaka yennyini gw'aba yeerondedde, era Kabaka taba na musigire. Okusaba kwetabiddwamu Maama Nabagereka, abaana b'eŋŋoma, abalangira n'abambejja ne bannayuganda mu bitiibwa eby'enjawulo. Nze Andrew Sebbira, wano ku Lutikko e Namirembe mu Kampala.